nga tukimanye bulungi wano mu Uganda embeera ey'obubbi obuli bw'enguzi n'ebirala byonna bwe bulwadde obukyakoseza eggwanga lino okulituusa we riri nga litaaguddwa naddala bwe kijja kubuweereza eri omuntu owa wansi. Kale ne Gen. Museveni ng'agezaako tulaga nti yakulembeddemu, agezaako kubeera nga alaga nti obuli bw'enguzi tabukkiririzaamu newankubadde nga abagezaako kubeera nga bamuyambako baveyo beekalakase mu mirembe bavumirire ekyo, abo nabo ate tabaagalirako ddala oba tayagala mulyako buyinja teryamanyi. Naye agafa mu kkooti still galaga nti bana NRM ababaka mu paalamenti bwe batyo baweereddwa bail bantu bamanyi nti bavunaanibwa mu kucyangacanga naddala omusimbi mu budget oguba gulina okubeera nga gugenda mu bitongole ebimu ne babako engeri gye bakubako enjawulo. Ennaku z'omwezi nga 4 Julayi 2024 bamemba ba paalamenti 5 bonna nga bana NRM bwe batyo bwakya balituzira mu kkomera ku misango egy'obuli bw'enguzi egyekuusa ku buli bw'enguzi. Kati bana 5 kuliko Sise Namuju Lwengo District, Paul Akamba Busiki County, Yusuf Mutembuli Bunyole East, Michael Mawanda Igara East wamu ne Ignatius Mudimi wa Makuyu wa Elgon County. Bano bwe batyo myezi kumpi 2 nga bali mabega wa mitayimbwa era nga bali ku misango egy'enjawulo egyekuusa ku scandals 2 Namuju kw'ossa Mutembuli ne Akamba bano babavunaana okubeera nti nno baali baagala akakiiko ak'eddembe ly'obuntu akakulirwa Wangadya Mariam baali baagala mu budget ya 2024-2025 babaweeko enjawulo ya bitundu 2 ku buli 100 era bwe batyo empozi nagikuwaako juzi nti Wangadya yabiyitiramu Gen. Museveni bwe batyo bano ne balugwamu ne babarikoodinga nga bagenze mu miitingi baperereza Wangadya wali ku Hotel Africana era bwe batyo be balugwamu obujulizi nga babulina. Kakati ebyo nga biri awo newankubadde Museveni yali agala obujulizi naye ate ye yatugamba nti yali abimanyi bibaddengawo naye ng'aleka bireke. Kati Kulu yasaba obujulizi era ne babumuwa. Naye ate Mudimi wamu ne Mawanda bano bali wamu n'abalala officials abalala omuli personal secretary owa Trade Ministry Geraldine Sali. Bano bali ku misango egy'okukwasaganya obubi buli mu 164 obwali bulina okubeera nga munnange buddizibwa oba babukozesa nga compensation eri SACCOs. Munnange ennaku z'omwezi nga 5 mwezi gwa 8 tukitegeddeko nti baweereddwa bail ku bukadde 5 era nga zino zaabuliwo wali mu Anti-Corruption Court era omulamuzi Lawrence Gidudu bw'atyo yalamudde n'agamba nti bano bagezaako mu kubasomera emisango gyabwe bagezaako kubeera nga bafuna ssente mu lukujjukujju okuva eri Uganda Human Rights Commission nga bazisomola okuva mu budget. Naye mu bikolwa byabwe ebyo tewaliwo kulumya muntu yenna oba okubeera nti baliko ekintu kyonna kye baatwala wabula babakwatira awo nga n'enguzi tenda bakubeera ng'eweebwayo. Kakati bwe batyo babalagidde baweeyo passport zaabwe mu kkooti baleete ababeeyimirira ba sureties
era nabo bano nga balina okuwaayo ssente ezitali za buliwo miliyoni 10 buli omu. Nga 14 June Busiki County MP Paul Akamba ono bali bamuwadde bail. Naye ate munnange abantu be babeera bali awo n'omuntu waabwe kulika kumbe munnange abasajja abatali mu yunifoomu nga balinze wabweru wa kkooti nga babagalidde emmundu era munnange lwatyo n'akwatibwa n'ayoolebwa ekintu ekyavumirirwa ennyo. Twalaba nga ne leader of opposition Joel Sonyonyi mu parliament ng'akivumirira engeri gye yayooleddwamu. Jjukira nti ebyo wano Uganda bibaddengawo nti omuntu bamuta ate aba afuluma wali ne bamukwata. Naye ku guno omulundi bano bamuteekako emisango emirala era nga bagamba nti ono yeenyigira munnange mu kuwuutanya ssente ate eza cooperatives era naddamu n'akwatibwa ewatali munnange kwebuuza kwonna abantu be baasigalawo baali balowooza omuntu we bamutadde. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo jjukira nti akalulu 2026 gye twolekera bwe tuba tutuuseeyo nti abantu bakalinze era bano awulirako emabegakaabo nti bayinza obutabakkiriza kwesimbawo 2026 kyesina bakubira nga nkakasa naye Anita Among yalina ekinyamatama bwe batyo ne bakakasa abalonzi nti bannange omuntu bw'akola ensobi ate omuntu bw'aba anyaze abbye omusimbi aba aguleesa agabaneko nammwe. Kati bano babba omusimbi ne bajja ne bagabanako nammwe omwana wammwe mubawe kwegamba nga kibageza kugamba nti omuntu bw'ajja bw'agenda nabba ssente za gavumenti oba ssente z'omuwi w'omusolo n'abako byakola n'abikolera abantu beewaabwe oba n'abagabirako mu ngeri y'okubeera nti bategeka ennyimbe oba emikolo gy'okwanjula n'abeera nga aparticipatinga naye erisende ng'anyaganyage gye bagulamu emiceere kugamba nti anyage abawe bakole emikolo bagamba mubaka waffe atuwa bw'ogendayo ng'olina omukolo akuwa akakadde. Kati bw'akuwa akakadde ne mugenda ne mugula omuceere n'ennyama ne mulya awo ennyini olaba omu yagenda mu kaabuyonjo oba okutuuka eka oba ng'emmotoka ziddayo ezaabo ababeera bava mu kwanjula n'ebirala ne bayimirirako wali ebbali ogenda okulaba nga bali mu kufuuyisa abalala bagenze banoga bikookooma. Olwo omuceere nga gukola nyini gusigaleeyo mu ttale ne sooda n'ebirala byonna bye banywedde olwo eggwanga liba lifunamu kubanga yennyonyola ennyangu ti mmwe muwagire babbe babawe ssente olw'okuba bw'oba olina omukolo oyo omubaka atudduukirira nga Anita Among bw'abagamba naye ng'essente ezo zikulaakulanya ggwanga oba ziri wasted. Ye lwaki mutegeka emikolo nga ssente musuubira zijja mu babaka bammwe ababakiikirira? Lwaki? Kubanga osanga omuntu nga yakimanyi nti bw'ayita bannabyabufuzi ababaka nga 4-5 abajja okubeerawo ku mukolo gwe onajja muwayo zino n'oli kumbe eno mu palamenti muganda wange gye bazijja ewa sipiika oba mu ofiisi ya sipiika ze ssente zennyini zaali badde zikola ku luguudo bagenda okuyita nga bajja ewammwe oba n'abagenyi abako bagenda kujja bagenda emmotoka enkugambye tuzirese eri tetusobodde kutuuka okuyita mu kagga akabiri ako amazzi anti gasaze enkuba yatonnye laba abako bwe babeetikka nga bajja ne mupangisa agavubuka gagende gabeetikke gabaweeke ku migongo emmotoka teziyitawo naye ng'omubaka wammwe naye agenda kubeerako ku mukolo yavuga Land Cruiser eyita mu buyisi etindawo butinzi teseerera 4-wheel drive naye bana balina busipaasiyo bwabwe. Ekyo yali ayigigi ekyo tugamba Betikamya nti mmwe muvuga buwiishi bwammwe mwe muwulira ebinnya ffe tetubiwulira kakati gwe boddaawo n'owagira obuli bw'enguzi ati yayogera kituufu. Kale kwegamba bano bateereddwa era babawadde bbeyi katusuubire tebigenda kubanga bwe tubadde nga tujja tubyogera nti kakati olwo biwedde kubanga baali bakakasa Anita Among kye yayogera kitegeeza yali akakasa nti bano baba basibamu bajja kuba bababonerezza
era bigenda kuyitirawo bwebityo ate kati gwe basuubira okudda mu kkomera tekisoboka, oba nti bagenda kuzzaawo ze babba tekisoboka.